omulungi atulaba ku Ground TV ne Ground Media UG tugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala tuli mu fan zone ensonga ziba za mupiira nga twogera ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mainly olunaku olwaleero tuzze okukyalira ku mukyala Peace Diane atrendinga wekituuka ku mupiira sanso okukolaba nnyo nange sanso basanga saba obulamu bugamba ki obulamu tukola bagaya naye nga tukola alhamdulillah ng'oli mukambwe ayo njogera tukola bagaya njogera Diane oli mukambwe siri nesinga Diane kasooka embuuza ekibuuzo bweba ssaawa eno we tuyimiridde mu Uganda ne bakuwa opportunity you spoke out someone ogamba omuntu ono yalemesezza omupiira gwaffe tandikiraawo bantu bangi nnyo one person there are so many factors at play it may not be a person but there are so many factors at play facilities oyo si muntu okay development strategy oyo si muntu obukulembeze bantu bangi abakulembera omupiira mulimu ba coaches mulimu ba head of youth football so it is quite a number of things. It may be not one person, there are so many factors naye bogamba nti ojeyo omuntu omukubanga omupiira teguddukanyizibwa nga woddukanya family nti tugenda gagundi family ye mulemye yoyo no it is a whole round thing ate buli omu ayina every stakeholder plays a role wataba wakola kigatta ku mupiira kyovolaba ogwali badde gukuze ku bitundu 10 tugamba guli ku 8 tugamba guli ku 7 because senga abadde muntu omu abeera osobola okwewaayo n'agamba kino kankikubire winter ne bimulema lumu oba n'ayitalimu but because there are so many factors at play media ngenda kola ogwange technique egano kola ogwayo technique ekola ogwayo obukulembeze bulema obukulembeze bukola ogwayo abazanyi babere nga tebabiriiko so there are so many never fans tuyinza okola buli kimu ne mutuzirira omupiira ngawe mwakoze enamboole ne mutajja lwaki temwazze tetwazize mupiira mwazze twazze mmwe wabaddeyo emijezi nabaddeyo aliwa abaddeyo emijezi tewagirabye nga giriko lwaki mutuseera omupiira mwebalekwe naye omwana yenna mwagadde teyagwambaliddeka yagwambalidde ku kisaawe n'alaga nti nja kusasula naye olw'abannange kambogerere kituufu Diane ovuddeyo ku nsonga eyo njagala tusooke bangi bagamba Diane agamba bino Uganda yeesera omupiira njagala osookowo ekifaananyi munnayuganda akulaba olwaleero according to Africa rating y'omupiira pricing eyimiridde etya mu nsi endala is first and foremost nze omanye ebintu bya internet bino nayiga ekintu kimu nze sibanga ddene lyemaze ku internet ndoza TikTok nagijjako nga ngenda mu World Cup ekata 2022 Facebook of course nga omanyi ebaddewo naye nze nayiga ekintu kimu nkubuulireko sennyonnyolako era bwonkubidde simu owulidde kyenkugambye webale nnyo sennyonnyolako kasitamba nga mmanyi tisire budde muntu agenda kunsiba siwaayiriza muntu sennyonnyolako the onus is upon you to interpret what I say in your angle because omuntu kyayogedde kisinzira ne galubindi gwe mwomulabira bw'oba walaba dda nti omwana oyo alengeza abakulu era kyayogera olaba omanyi Uganda yakyuseemu kituufu yo yakyuseemu ebintu bw'oyogera ku biruma abantu waba wakuliisa oba mubi obeera weenoonyeza bibyo and that statement from the FA president painted a picture of the kind of leaders we have in this country at all levels. You have someone you are working for. Bw'okwata n'ogamba bannaayi ffe tuli eno ewaffe ekiryandongo tetulina mazzi omukulembeze agenda oyo kati waliwo abamuwa ssente but the fact is genda ku luzzi weeruli nebino bakugamba nti waliwo amuwa ssente in as much as asobola okubaayo genda ku luzzi amazzi gagambye weegali tegaliiwo nga tulaba nakugamba nti abo b'opposition oba abo bali mu gavumenti omusajja kyayogedde amasomero malungi bw'ojjayo obukakafu obulaga nti bannanga amasomero malungi abasomesa tubasasula abaana balya bulungi kati awo oba oyina all the audacity okugamba nti ono kikola ki yenoonyeza bye naye nkugambye amasomero mabi result ozirabye ebibuuzo bikomyewo but you ignore my call for accountability tuleka okulaba ensonga yo nekubikamu ebirala okitegedde bakubikidde omuntu n'okwata rediyo n'ogyasa that is not the solution oli abise nze nabise ne baba mwakitegedde omupiira gufa abantu ekisaawe kyali kikalu kyajjula tekyajjula kakati lwaki oli avaayo n'agamba kitambula kyonna kyonna abaana mbakuze bulungi okuwa omuntu omukulu yenna ekitiibwa omwana wa kamiliyoni mwala bano sound yatambula omuntu omukulu yenna the first respect you give to yourself
izikweyisa nga muntu mukulu mu ndowooza mu nnyambala mu ndabika nze nina ebintu byekola kati ku intaneti nga mu myaka 2 Mungu wanabankumye nga sobola bikola naye wendikolera myaka gyange buli mwaso kitegeera nalaba abaana bwe bati yali muto naye ate bw'okula nobeera n'endowooza yaffe abaana abato because nze ndi muto mupiira gwa Uganda sinagulaba myaka 2 but when I feel nanga akantu kensobola okwogerako when I have my facts when I've done my research wani tofaayo kulaga nti nno olina gwokolera. Thank you. Diane, emipiira ombuuziza ku bbeeyi. Yes. Bbeeyi y'emipiira it had not come to my attention. Yes. Naye nkizuula luvannyuma nga nina article gye nsomye ku mukutu ogwa Kawoowo. Kawoowo Sports naye nagirabako. Webale ya Ismail Kiyonga ne ngamba kubanga ffe gye tutambula eyo mu AFCON eyo oyinza obutamanya bbeeyi ya kuba baku accreditation e covering tournament yonna era n'omulyango gw'oyingirirako gw'aba amawulire so unless nga angoyo ku mupiira ebadde yakumanya prices oyinza obutamanya naye okusinziira ku mboozi eyo yakolwa yalaga nti omupiira gwaffe gwali ki gwali wagguluko n'amawanga ge baali badowooza nti Ghana galina abasajja abali littered all over Europe. N'amanga gwalowooza nti Nigeria bazanya AFCON asembyeyo bali waka n'amanga goyinza okulowooza nti kale Rwanda bakula bukuzi omupiira gwali gwa 3 kiramu kikomanda awo ze balabira omupiira mu kisaawe kiri wali okituuseemuko nange sikituukangamu kitemagana kikola kiti gwa mmeka gwali gwa 10 gende Chad baali mu nusu 8 baali mu gumu 2 kati omuntu wavana n'agamba bannaayi omupiira kikikyo but because betwogera ku ssente ez'omupiira tuba kugenda mu revenue zijja zitya FIFA ereeta meka CAF ereeta meka basponsor baleeta meka National Council ereeta meka kyova olaba nti they immediately trash that kyova ku muntu bakusirisiza ani wano gwayogera bagala kusirisa no kati kankubuulireko lino eggwanga lyaffe bwekiri buli omu kyasobola okulaakulanya bw'osanga abakojjange ba Dr. Kwefu bayogera ku biruma music industry and entertainment era bw'asala najja eno tuga Kwefu agenda empola ayinza okwokya omanyi lwaki because he may have the knowledge about football naye tabulinamu bukugu okitegeera nze kankubuulyeko ekintu kimu omuntu yenna atulaga nti ye omupiira agwagala nnyo kola ebiraga nti oyagala omupiira Brazil yategeka World Cup ya 2014 ne bagikuba wiki namba 7 walabako efe president waabwe ngavudde avuma abasambi teyabavuma England nze gye mpagira tubeera it is coming home naye nga tumete kijja buli mupiira we gugwa omulangira w'Ebungereza mulangira gwali gweddeko n'agamba namwe bye muzanya no aliki mupiira gwa Uganda tabadde intimidated from the fans because this is intimidating the fans obajjako kye baagala omupiira gwe gutugatta kati mu Uganda naye n'abantu n'ombe bagobako kyogamba nti nno abali abakulembera omupiira Brazil the most successful country in world football bo tegubaluma naye abazannyi obavumye bali wano mu kyani shiti football obavumye oba intimidating buli ayogera ku allowances oyo tayitibwa oyo agenze mu retirement oyo awumudde abamawulire abadde n'emirimu basirike babeeranga omusozi ayina emmundu bw'atakuluma kifi akuba essasi gundi tayogerwako ajja kubira gundi kati kambabulireko ekigambo kimu obulamu buno Katonda yamanyi gwe omuntu oyinza okuddawo n'ogamba gundi nze nayogedde sirina gwe nawaayiriza sirina gwe nalengeza but nze nabadde ndowooza for an institution like the Federation which has a media department which knows something called crisis management. This is a crisis with the media. Wasoma history tonabikira kwa musayansa Napoleon yagamba you rather be attacked by 1,000 troops than a man with a pen. Napoleon yali nga nebawulira kaganga wali ku mutala guli agenda n'alwana n'atabukirawo but they were cognizant of the power of media okitegedde nga barespecting abantu nze vaayo ngambe kale abamawulire mwagambye mulinga abagambye nti omupiira gwa bbeeyi naye gwe emitwalo esa giyinza okuba gya bbeeyi this is our take tubuulire lwaki ffe tulowooza nti omupiira gwa bbeeyi ku side yammwe si gwa bbeeyi that should be the take naye bw'ovaayo yani bakulanga omusajja tolina kabina nze nkimanyi era ne ku TikTok magasiina kabina kati gwolooza oba onvumira era buli omu akimanyi wakulanga omusajja tekikyaliko kipya abasajja temuli bantu tuli bantu kati lwaki oli alooza nti okulanga omusajja kivumu si be baddukanya ensi eno abasajja bwe mutabaawo famire zitambula
wadde abamu musulayo obuvunanyizibwa musendeke wakagwanja so ekintu ekyo nze personal have not come to terms bafulumiza statement fufa ekolagana mu media kankubulireko ekintu kimu the existence of the word sorry does not mean you go arrogantly abuse people then come back you say sorry because oyinza okuba ng'obeera n'omukyala ng'akimanya bebi wange olina mugala nsonyiwa naye nga egyeyeogoma n'akumanyira n'akuyisaamu amaaso because amanyi ekigambo sorry gye kiri agenda kudda agambe bambi mu nsonyiwe ekyo ekyayogeddwa nze sibeerangako mu lutalo lwa mupiira naye this was an attack on us and me personally because at least I talked about that on what? On TikTok. Naye bw'oba olowooza nti ompadde accreditation that is not justification enough for me to keep quiet because nze omupiira ngwagala bwagazi even accreditation abamu tebazifuna and bw'oba ogamba nti n'omupiira ogumanyi engeri gye baguddukanyamu buli kimu you have to know the role of the media. This is a duty. Tosobola ne bw'oleeta sponsor nga ye mubaleeta tasobola kumanyikibwa mu bantu nga simwogeddeko nga tomwogeddeko nga tawandiikibwako so gwoso oyagala kungamba nti nno bwe mba nkola ebibyo nze nabyawo nga tugenda ku TV mukozi munange nangamba gundi akubidde agambye baagala biki kye bagamba sente ze basaba basponsa abo tekubeerako media package baveeyo bagambe nti mwali mutukyaziza ne tubawa sente bwe ziti lwaki bwe tuba tukola ebyo tewabaawo atusasula mwe mutusasula bwe tuba tugamba nti bannaye gundi leero ono gundi agenda mukyaza ono agenda mukyaza awo tewaba atusasula omuntu ogenze ku ssomero osomye n'okuguka I'm a journalist but sports is just a bit gye nagamba nti ze n'amaanyi gange gali wano sigenda kusobola webale nnyo kakati nange neefubyeko nvuddeyo nkyavaayo kalya yange nkyagirwana ate olumirira ne bannayuganda nyonze wapa accreditation nenyingira omuntu abeere coach omuntu ali eri ettololo omuntu aliwa omusajja yaze ku live yange ya TikTok nagamba navuga emmotoka okuva ekkololo nentuuka awo ne bansaba ne parking emitwalo 5 ne tusimba ebbali number plate ne bazikuulako mbu ne bagamba simanya osaaliwa n'abajjamu emitwalo 16 n'ekitundu because number plate bazikuulako. Now these are the cries of the people. Tosobola kunga nti ompadde accredit enyingiza malakana enyingiza wembule okuyingiza nambole gye tubeera n'okubeera nga network abamawulire tetuyina gy'omanyirire eyo. This is just about, let me tell you one thing, this is just about respect and let me tell you one thing, another thing, omuntu nga mukolagana, it is about respect. Bwoba okola n'oyo mwami wa kamera bwoba osobola nze respectinga nnyo omuntu akola kye sisobola kukola amawulire you qualify. Not everyone who gets a camera or a microphone is a journalist. We qualify. But gwe osobola okwekolako n'okuba obusuuti bwo n'ogenda n'ofunawo ekifemmengo tosobola. Anyone can be an administrator there. Not anyone can be a journalist. Let them prove me wrong. And buli omuntu ayogera ku kyamawulire si wa mawulire. But whether things can open a mouth and abuse someone, ayogedde ku kintu ekiri on a national cause. Tosobola nze byano okunsirisa naye gwe naye fena bagenda tusirisa fena bagenda tugobesa ku mirimu kuba buli omu eyayogedde buli omu alaga konsani eweeri. Here comes a question, lwaki omupiira gwaffe tegulina fixed price? Kuba tulaba nti eno March twatandika bwe twagulawo Namboole twali ku 2 ne tugenda ku 2.5 up to today tuli ku mitwalo. Ani kati mu Kamaso omutono gwe nasoma omuntu wabanga yalina monopoly of a good of a service. Omuntu yabalina monopoly of a good or a service asobola okulinnyisa wansi egundi ebbeeyi. Omupiira muzannyo gwe gusinga okwatiikirira mu nsi yonna, simply because ogulabira eddakiika emu n'otegeera. Nze okuteera kati ku golf course ne tugasa bwe tutandike osobola okubinyonnyola tosobola nabbi oba rugby ola musajja adduka n'agenda n'akuba try nadda but abantu bagutegeera mangu. So you don't exploit people because they are there. Omupiira bwe guba gyegulinze ekyo ekya prices okubanga zikyukakyuka nyinza kinnyonnyola bwe kiti nti waliwo fixed ejjanga mu butuufu yo kabejja. For example ogenda kuzanya Nigeria bwe tatubadde ku mitwalo 2 jjukira n'abaana bonus mubapika wano wadde sente ez'abavujirizi gye ziri zibeerayo naye batugamba nti ebisinga okuddukanyizibwa ku match day sente zijjibwa kuki zijjibwa ku gate. That is a narrative they give. Waliwo emipiira nga gyetaagamu ka energy abaana ogenda abantu badde nga mufuna 10 leero mumeka 13 assuming you're going to give them that money. So emipiira oluusi nze kye naali badde ndowooza ng'omuntu kyali badde kisinzira ku fixture nti omuntu waawulira nti national team eri Namboole
abakimanyi ebiri gyange kansuula abasobola okusuula gwasobola okuwa n'otereka ebiri ne gibeera wano okwagaza n'abantu okuwagira omupiira. Yes, because woba obuildinga brand nga bw'ogamba tiimu mpya n'abawagizi olina oba buildinga. Yes. Abawagizi olina oba buildinga ne bamanya nti omanyi tiimu yaffe waliwo omupiira gwe baatukuba ng'erabidde yali Algeria n'abantu bafuluma bagamba ye batukubye naye tukoze eki tuzanye si buli kaseera nti babeera bazze kukima wini naye abantu webateekateeka namubeera ne lwapeeyo nabo balaba ne siteeki ya ttiimu yemiridde leero waliwo ttiimu eyajjo yo ngezze nga mukimanyi ono ye leero kibooko egenda kunyuuka okitegeera ne mubaayo abaana ne mbwagira nze nasemba okusaba accreditation emyaka ena emabega olw'ensonga ze nnina ng'omuntu bakwetolooza n'obanga enjuki ku kimuli komawolero komawuzuzuzuzu neneva kusaba accreditation n'ebyenkomo nga wewagambye nenva ku accreditation naye siina mupiira gwe sirabye Namboole nga gunsanze ndi mu Uganda ngenda nenjiraba ne tiketi ne tufuna abantu abazigula ne tuzigaba ku mpewo gye tukolera kyogamba mbuno senga tubadde twogera ku mupiira bagambye nti omupiira buli we guba gugenda okutuuka waliwo akakundi k'abamawulire abattatta n'ekitiibwa kya simanyi abayogera ku kiffe tugaba tiketi tuzigaba tufuna abantu omunagamba ngulidde abantu tiketi 5 n'ozigabira abantu mullo ne bagenda ne balaba omupiira kakati ebyo byonna why do we ignore n'ogamba nti nno kati gweko kokuba omuntu omubulizaayo simanyi omubulizeeyo nze nakubya enduulu nti bannaye wakiikiridde bannayuganda omupiira guugwo kati the debate is to the people oli aveeyo agambe Diane respectfully nze kankubuulireko ekintu kimu nze omuntu when you beg to differ with me kubanga nze sinze kabona w'amagezi omupiira sigutegerako yadde decimal 10 naye kyemmanyi kyenneesibako bwe nkugamba ekintu kyange ngamba nti Diane I beg to differ okitegedde tuli ku fan zone tuli ne Peace Diane tubuulidde endowooza ye kuba ye konsani ye eri ku muntu wa wansi gwayagaliza okubanga ajjumbira okulaba omupiira gwa Uganda essaawa eno bannayuganda bagamba omupiira mugutuseera bannamawulire moogedde omukulembeze wa federation in particular sijja gamba nti mulala yenna yavaayo n'akuddamu oba n'addamu omuntu yenna kino siteeki y'omupiira wakati enkolagana y'omupiira n'amawulire kigirekawa we baagala kigireke we kijja ogguleka we baagala abakoze statement eyo we baagala enkolagana y'abamawulire n'omupiira ebeere wejja okusigala kozi kankweka ekyokulabirako tuli bantu babiri we are partners in the game ongattako nkugattako naye bwe tugenda mu analysis fufa ajjayo kyotera munnamawulire ku mmeeza ng'oggyeko match day bwe zibeerayo accreditation mbuulire ekirala kubanga nze ndabyeko amawanga nga Senegal federation yaabwe negotiatinga ne national council yaabwe ne bapakira abamawulire Morocco ogenda kulaba mu AFCON agenda okubeerayo those people through the federation banegotiatinga fe baali bakikozeeko bino bye tubadde mu emisiri 2019 bakikolako ne bagamba national council ne bwataali baddenzo owamaliyo omulala n'agenda baali bakikozeeko nti bannaye it is just a proposal naye kiba kiganya tuli suggest ebeerawo nti oyagaliza owamawulire nti bannaye tulina awamawulire 20 abakazi 5 n'abalala 15 tubadde tusaba mubaweeyo 3 zikole ku ka welfare kaabwe kuba bagenda tutembeeta naye olowooza they don't have the power to do that baali bakikozeeko bali bateekamu n'abamawulire bwani batambula nze bwonteekera wano kyengatta ku federation ng'owamawulire awandiika akuba ekifaananyi ali ku radio ali ku TV ne ba vloggers ne ba bloggers the percentage is very big that is the fact whoever has another fact disputing ekyange you are welcome to argue bingi byokola kuba gwayamba n'okulaba nga mbabuulira omupiira gye kati nkubuulira ebigambo bino wammanga gurupu ze tulimu batuweereza tiimu etuuse nembaba bannange mwakitegedde Azizi Kayongera ayingiddewo training esooka ku makya ya ssaawa bino byonna si ku bwasimu eva kufufa nti owayogera bino olwo sirina nsasula Travis ayingiddewo basimbudde bannaye batukubye ogusooka baye mwakitegedde ogwokubya gutukubye ekibinja kiwedde kakati ffe abakyaza kyani emipiira selling ticket center bweziti mugende ku hardware world mugende ku cheap hardware n'obagamba omupiira gwa sente bweziti banne babagambe temugenda n'ebyobufuzi you using me as your mouthpiece but you are not paid for that service okay yes ebyo byonna nkulaga nze byenkola
ngaggo omuntu federation nayo vewote kinagukako omulundi gumu lwa accreditation once in a blue moon nze nkugambye ngenda kwogera ku product yo gwe gyotunda n'ojjamu ssente sponsors ne bajja n'otambuza omupiira ngenda kugyogerako mbabuulire n'omusambi mbabuulire n'okubabuulira wano twazannya omupiira Tadeo wanga muzanyi wa national team is my friend Tadeo nakola ensobi ngezikolebwa abazanyi bana Uganda ngabo wagizibwe babeera ne bagamba omwana yalidde nze kennyini this is nkwa personal experience yange nakola TikTok ne bagaba naye onana ngabo aserera kiboke Tadeo naye waffe this is me there is a crisis I'm trying to cover up with the percentage je nkolako nyizo obutakimalawo naye nkoze okitegedde guno omupiira ogwasembeyo gwawatenga yalidde twagala gundi alionzi ne bagaba nange it was just a bad day in office awo wonna sirina nvujirira because njogera byokola ki oyogera ebituufu byoyagala because bino byenjogera federation go ali agadde okubanga obyogera obigamba abantu naye sikubide nakukubira nti owayebeerako ngendo owulira netumye protecting a brand yo because nange bwenzira ku mpewo nange mu bujega bwange nina abangoberera ne babeera bataano ne baga si bataano bokka kubanga naye y'omu ku bagoberera omukulembeze nange bwe gubeerayo ennamba oyo ne ŋŋamba bale tusibye kapapula naye ate kano sikalabanga omulabye omuzadde n'agamba n'akola bw'ati ne bateeba I didn't do that okitegedde nange ne mbagamba I protected the team naye nsasulwa sisasulwa because that is what I can, that is my role the little I can do to the game of football kyekyo kyensobola okukola ne kakati gwe bw'ovaayo nolowooza nti you are the alpha and omega of knowing football buli ayogera abamukyamu buli ayogera abeera n'amusasula buli ayogera I think that is very anyway the lack of a better word kansirike Adiani tutunuulira omupiira guno ogusembyeyo bagezezzaako federation okulaba nga baleeta nnyo abayimbi mu mupiira okujja kw'abayimbi mu mupiira guno kiina kwe kigattako ku mupiira gwaffe kuba olaba baatuuka n'okufuna omuntu atembeete emijoozi ogitwalira abantu ab'enjawulo omanyi the art of marketing advertising and marketing bibiwulikika ng'ebifaanagana naye byawukana when I go on air oba yonna gy'okolera n'oyisawo wano akalango nogaba ne sneakers by D atunda emijoozi PCDR ontegeezezza you've advertised but the action is what is actually needed genda wali Diani watundira engatto ogule now what the federation is doing they're just giving us exposure bantu bategere nti omupiira gyeguli naye bajja nze nina ekintu kyendowooza nti abayimbi abo I respect them so much kuba nagambye nze omuntu akola kyekisobola kukola muwe ekitiibwa they have worked so hard to be where they are and they need to make those gigs and they get the money however omuyimbi omuwadde ewiiki emu ajja atusudiye atugambe banne ate bw'otabeera namboole gw'ate ogenda kusubwa omuyimbi oyo alina numbers ezo toli sure oba bwe bamugoberera ku mukutu bwe bamugoberera ne off ku mukutu omuyimbi gwewadde wiiki emu atusendesende bannayuganda tujje tulabe omupiira ye yeetaaga emyezi 3 okulanga ekivulu kye ate n'atwetungako ate ne tutagenda esatu si ku mukutu gumu batiktoka ne bakola posta n'oziraba obulango TV radio mawulire eja ekitono abamu bamaliza ne show zikwakuddeyo ng'ekijja alabika atakitegeera nga muganda wange Gurunedi ebyamutuukako maybe jajjayo show yajijjayo maybe alabika naye yali alina kyagala okutegeeza but my point is bwoyo gwe wadde wiiki emu tuuse eddoboozi lye ery'abantu yes football has gone digital it is all about business ate abavubuka be mwagala bagenda mipiira bali ku social media naye nze ndowooza in another communication because communication gwe twasoma gwe manyi naye wamusoma bw'oba ocommunicating first of all olaba medium of exchange omukutu gw'ogenda okozesa okutuuka ku bakadde guli gutya
then muntu ki gwogenda okozesa okwogera n'abakadde essaawa eno ne bwe mba nsomye nenkuguka mu bya bino bayita batya social biki ebyo eby'abantu kale nawe mba nsomye nga nkuguse social worker social worker tosobola kunnyimiriza mu bakadde bya myaka 67 bafunye obutakkanya mu bufumbo kuba nasomye nze mbabuulirire. You also look at the person going to deliver your message. Yes, I have the matter omukutu weeguli but the person deliberating. Jajja waluwa omuwa gigi n'atuyitira abantu kale tugambe image kumulabako bulabi bwe bati bajja Dennis Onyango bwogamba nti no Dennis campaign eno Afcon empira gya wakajibe 3 oyinza tusaba sente meka mujja kola milioni 10 naawe gwe waffe kale mukole munana Onyango bambi kale katukwetano tugenda kwerako n'emijozi ujja kuwa ne transport ya kukimewa bonaboze otwabira n'omupira gumu. These are celebrities. Nze natuke South Africa nga ni musati y'Onyango nga bayoza nina muganda we Onyango. The guy is a big deal there. So tumanche tulina oyo mukwate okimanyi kino Onyango ku tiimu eriwo ne bwaba agenzeyo bugenzi bwati tugamye mbu asobola okubasinga okukola amawulire with due respect to those players nayitambuisi because that is the brand he created as a person. Kati obwo omufuna n'abilayinga message ku bantu bana Uganda bana tulina omupiira tubale tubasaba tujjeyo former captain Dennis Onyango n'omuyimbi bafuna omuyimbi wo gwowulira no tekawo omuyimbi wo nange Onyanga bwebanga nsonga ya mupiira Onyanga jabbaga waliwo n'abayimbi nga ba mupiira bano ba Dax Katero ba Vairota obalaba nga balanga emipiira n'omulaba n'akuba n'engoma ba politics kati bwe buzibu buli ye problem Misa akisema kula omupiira mukeeranga swala asubuhi yakeera biyomu kubasooka ku kisaawe bagundi bebe kulu omutabani wa ayinano azanya ne mu league those are the people ate bamba yino kikolera obwerere because nkakasa abo benjogedde ne bw'omugamba actually yakitwalanga na privilege okukolera eggwanga Dax Katero yo muteerawo mukono kabere papa kabere bebe kulu kabere Vairota manager we yayizo biteekamu nti brand yange kinaye ng'omuntu asoga banaye muliwa nze okitegeera. These are the people you have to look to. Nze sina gwe nengeza oba muyimbi obaki how you get my message ebyo yange naye nze ngambe I respect you but even the person relaying that message tosobola kukozesa Diani FM era ng'omupiira ogw'eggwanga tosobola banange gano mazima. We are looking at the brand of the national team. Tujiwe level ya osobola okulanga ekintu kyoyagala kibeereko abantu wano mu central we tumanyi n'obako emikutu gye weewala deliberatire. Is politics taking football? Exactly. 99%. Bw'oba obadde tokimanyi kati nkugamba gwe mbuulira amaanyi maama baanafuwa nnyo tebakyalina bantu teekayo omanyi tino waliwo ne gyoyisa n'olanga n'ogakanteekeyo just kibeereyo bubeezi oba bazze oba tebaze but they are there. You don't take these funds for granted. Balina options. Abantu balina options. Basobola okuba n'agenda n'akuba ebbaala saawa emu abaana bali mu bbaala gwe omupira gye guli ng'ali mu bbaala nakakati abantu abo crisis eyo bwevaayo because nze kyenayogeddeko kyabawagizi nange owamawulire nalumbiddwa naye ate kyabawagizi gwevaayo nyinyonyolo ŋŋambe omupiira bannaye emitwalo 3 kati okuba twabakutta awaluma kwe kutuleetera abatuvuma naye si yasoosawo ajja kuvaawo si yasooseewo kati omuntu ng'otegeera CBS egenda kweza emyaka 3 bw'omutwe ogwo okugamba nze ayinza okuba nga nsoose okukolerawo in 30 years ekitegeeze nange sinza asoose era nja kuvaawo bati akaseera kendiwo mukama kakyatudde nange kankolere kyensobola okukola kubanga nze sobola kati kugenda nendeta sponsor wa bilioni 5 w'omupiira simuyina abasobola obbaleta babayina kati ate ne wennina wensobola naye bannange gwe lino eggwanga gwe tumanyiddwa n'ekintu ky'omanyi kyolowooza nti okimanyi kolya avuddeyo akugambe toyina ky'omanyi tosobola omanyi bannamawulire bannaffe abakola hard news bali eri babakuba kibooko kibooko kakati ate naffe bagenda bakuba kibooko ate kino kye twayogerere kikubya kibooko bajja baguba bugobe mu kisaawe enambole tebasobola
tebasobola kubanga nze ndi muntu bwoba ogambye nti no bwoba okitaminga nti nwana institution nnene nnyo okulwanibwa omuntu omu institution ne bweberamu abantu 10 bweyina akabondo akabondo si kabi lwaki lwekavudde ne kakola byoyagala kale oba eri abakasasula naawe kasasula ekavudde ne kakola byoyagala because baliwo okusasulwa nawe basasula and you see how expensive they can be nze nkubuulira ab'amawulire wano mu Uganda because we do out of passion ekintu kyokola ne passion ebiseera ebisinga nothing can stop you even if it is financial. Of course. Ab'amawulire wantu nti omulimu gwaffe temuli sente ne bw'ogujjaano omupira n'oguteeka ku bizinga ebya Sao Tome era otwekangira awo because this is what we chose as a passion. Era omusajja yagamba kizibu nnyo osanga munnamawulire ng'alina ssente kuba akola buweereza n'ozunga leero no press conference eno leero nuza batulaba nga tujja buli omaga tebalina byakukola tebalina tujja accreditation tusobola munange osasula emipiira egyo ne tugiraba nga bwe tubadde tukola ate ne tusigala nga tukola emirimu gya fan biased naye bwe nvaayo nze ne njogera ku kintu kye ndowooza nti I have a stake into ng'ate olwanirira ttiimu yaffe kuba omuwagizi kyogamba bwe nvaayo ne njogera ku allowance w'abasambi matches babateeka sootepu 10 tebabeereyo ne bakubira engalo we bati mu local room ne bagamba bannange atuyambye bannange. Nzijukira Asani Waswe baali bamutwala ne tukola interview yayogera n'amaana n'atugamba mazima gali nti nange kimbaddeko bubi naye okuba waliwo okutiisibwa bw'oyogera gwenda mu kuyitibwa ow'amawulire gwate ebibyo bibi nnyo gwate gwe toyogerera muri ba opposition bwe buzibu. Amateeka agafuga Uganda bw'oba togamanyi bwe gavaayo nga gagamba nti okuva ku opposition musango awo nteekako empingu. Opposition musango si musango kati lwaki ogufuula nti musango muwa by'abawagizi ndiga ntwagala ku mutwe twagala genda ku mitwalo 5 muyombedde 3 teri ayombye oli akugambye omupiira guno lwaki gwa bbeeyi lwaki mutuseera omupiira fufa si ssomero nti oba naakugamba nti essomero lyo liraalya miliyoni 3 bw'oba owulira nti toli comfortable nagwo emiliyoni 3 tambula omutwale wa gy'oyagala guno omupiira it is monopoly guliwo gumu. However there are some other sports n'abantu kye baagala ate tokibagobaako because kye baagala olinga agamba nti ali mutugoba ku mupiira anti kati oli bw'avaayo najja nga azze okulaba omupiira n'ateekako lwaki mutuseera omupiira olwo lulimi Luganda ffenna tulutegeera. It is a statement and is speaking for so many people and it was quite evident ekisaawe ekyabadde kikalu toŋŋamba mbu ate sawumu nti nedda abasiibi badde basiiba naye babaddeyo abamu njagala okutubira ku Ajati Shadi oba wamulabyeko Ajati yabaddayo enkoko nkulu mu kisaawe empagi we wamusanze Ajati Shadi yabaddemu ng'anyumirwa dde yabadde mu kisiibo ku nkoko ku nsingosingo ye wali eri mu kisaawe ng'anyumirwa kitegeeza empagi yabadde temulemesa kujja laba mupiira naye akabeeyi ebbeeyi yakusinzira ku bantu yasuseemu n'okusinzira ku bambawulire yasuseemu. Your last statement to the federation and the country at large. Federation ejjudde ba genius ba PhD holders baliyo bagambwako they are actually doing the right thing bagende maaso ne kye bakola naffe tugende maaso ne kitukola naye tujja kwawula tube tuti bwe munaayawula omusambi n'omuwagizi mubaleseewa ffe tujja kukola emirimu gyaffe omuwagizi nkakasa nti nno bwe tunaaba tetukoze emirimu egyo abamu ng'abamu bwe bagambye bagenda bivaako ebyo covering emipiira abalala abanaaba bakoze bajja kubanga omuntu yenna kati kankubulira omuntu ng'awagira waliwo abazanyi nga omuntu ng'awagira basketball ng'oba tonaba nabyogerako nti simanyanga Cleveland Cavaliers ekubye Philadelphia nga babitegedde omuntu ayagala omupiira kyenkugambye passion babeera bagenze dda ku mikutu ne balaba kati federation etaddeyo bweti kati abaana ba anda batukubye bwe bati fe omupiira tugwagala era tewali kiyinza tujja ku mupiira because betukuliddemu omupiira gwe tukuliddemu omupiira gwe gutuwadde ebyokukola omupiira gwe gutuliisa okitegeera. Brian Kayonda alina ekibuuzo kyo. Brian Kayonda kutisatiisibwa eri abazanyi tulabyeko abazanyi ab'enjawulo nga wayogera ku allowance taddamu yitwa ku ggwanga era nekyali wange omu Museveni sente ze yabawa ez'eggwanga bwe yabanja
bamuyita Majego Brand kino kireka omupiira gw'eggwanga anti kaakati waliwo ojagenda ku mukutu gwa Salim Jamal gwa X omanyi bw'ovaayo n'oyogera ku bintu ebiruma abantu mu mawanga gali agaakula it is call or it is an alarm for action mu Africa you are termed so many things gwe mutujju gwe yeekalakaasa oli musasule gwatalina mpisa Salimu alina gundi gyateeka ku X ye n'agamba because bwe yavaayo n'abaako byayogera he was termed as indiscipline when is talking about your right and indiscipline omuvubuka n'abagamba bannaye nze mumpita kye mumpita naye nkubye professional emyaka gisukka mu 10 sirina kirabu gye mbadde gye baali bampaddeko suspension because that is the definition of indiscipline to a player n'abagamba tebansuspendingangako naye Cranes ye nagivaako nenjiwumula naye ekyokumpita indiscipline ekyo mukole ki mukikomi yes kakati na wano bw'oyogerako oli indiscipline bwoba ate gwe abanje ebibyo bibi nnyo sente z'okoleredde nze kati omulimu gwange gw'amawulire sigenda keera ku makya nfuuke musambi wa mupiira kitegeeza amawulire gendimu mwe nina okuyiiza n'enkola ssente omusambi w'omupiira tagenda keera nti awumudde agenda afuuke inginiya agenda afuuke dokita agenda afuuke driver gwe omulimu gwe the definition is oli bw'aba akola omulimu gwe musasule kyosuubiza kimuwe sente bwe ziba zize zimuwe because abo abaana nze twali mu AFCON 2019 twali mu AFCON 2019 training ya Uganda nga yakava mu kibinja yali agenda kuzanya Zimbabwe I think eyo game okwimwe yateebwa ogwagwa 1-1 namwogerera bubi nnyo training yali ku kisaawe kya Arab Contractors training yali ya ssaawa emu kubanga omupiira gwali gwenda kubaayo kiro as much as I remember twatuuka ku training zaali ssaawa 12 kitundu ne waawo bwe twekuba olwali biki abasetinze kamera basetinze minisita yaliko w'ebyemizannyo omwami yeddirenge Honorable Charles Bakabulindi yakwata essimu mu matu gange ng'abaana baganye okuva mu hotel room na musajja wange kati kanjogereko n'Onyango mumpe Onyango n'ayogera naye eddakiika ngaaga amasimu ne gakubwa simanya gundi kalete sente simanya tali mu ggwanga akaziweereze when they talked with Dennis in about 40 minutes basi yali ereesa abaana abo kati awo we bagambira kyova olaba bayagala nnyo kati ttiimu ezirimu bano abaana bato 22 tonnatandika kumanya nti bannange nno nkula bannange nno mbulirayo baneno sina kye naakoze bano be bagamba imagine okusaba ssente z'okoledde kuwaganyaza banno okusaba ssente z'okoledde mu nkambi kuwaganyaza banno now that is the kind of leaders we have in this country bw'oyogerako nti bannange leero nga mwagamba okumpa emitwalo 3 naafunya 2 oyagala kwekala oyagala lwayoti wano but before tonaba kutunula kyenjagala kukola kyenjogedde kituufu omanyi Uganda we care so much about the reaction oli bw'aba muganda ukayondo n'omuwola emitwalo 4 n'agazza n'akima obukadde 5 n'abuza n'omuwola miliyoni 10 n'akuluma he is doing an action you are going to reaction yo manyi wegenda okubeera ogenda musiba because that is where you are going to get justice naye manyi ekigambo ekigenda okubeera ku kyalo omwana asibye muganda we sente bakola nkole naye alikiraba omwana wa mama we why are you concentrating on my reaction oli omubbi nga temumutunulako oli kwegamba nze namwadde sente zanga nzibe zesikera nti ngenze nennoga ku muti nenteeka mu nsawo you are concentrating on my reaction Diane yayogedde you're concentrating on a reaction there is an action in Nambole naye amaanyi gonna ogatadde kuono mwina ababasasula ababasadde sente kale nzikiriza nsasula let's go back to the topic of discussion lwaki omupiira gwa bbeeyi bakama bafu ebyo muta semanyanga ogwa express gwa mitwalo 2 balaba bameka express njiraba we waham balaba bameka bompo obudde mbakubalira ne ngamba abawagizere badde mwana abamawulire 12 mbabala that narrative is very ogwa tiimu y'eggwanga ogwa express gwa mitwalo 2 and nolaba omuntu akusinga
emyaka nga 23 ng'alowooza mu ndowooza gy'otaalowoolezamu when you were teenager. Someone is older than you by 30 years, but the way they are thinking and disseminating issues is a national importance. Nebuvubuka at 16 waitolowooza bwoti. Ogwe express gwebiri Viper nga mumulabira kwebiri man bwendaba express nze mpagira express ne bateeko mpira ku mitwalo 5 honestly guba tegusaana naye because manyi saagala gulire likeere nga ligamba bannange abazamyi beekalakasiza tebazze ku training nsasula okitegedde not because I'm so comfortable with the money ze basaba but nkimanyi owakesisa kimanyi bwagenda n'asasula balina omu Brazil ku squad mumanyi ali ameka balina coach omanyi abasaba sente meka so that is the narrative people pay that money kati bo balaba numbers enyingi bagamba olaba guno ogwa club bagulabire sente Tanzania dabbe ya Yanga ne Simba genda ogirabe ogwa national team bagulaba ekisawo okubiramu ne Eko nefubutuka eri olekanira wano Eko n'ogiwulira ngedda ekyo nakyo tukubeko debate if you basing on the attendance of fans ku club level Tanzania Simba ne Yanga bujula national team mpozi nga gulimu ebibalo nga bwamanya Africa betuwagira nga bwagora draw ayitawo ebyo we bagulabira naye omupiira ebisawo bibeera bikalu kakati gwe n'osinziiraawo oba bagala bisawo bibeera bikalu nakyo tamanyi bwe kiranga kyekibagattako n'omupiira because sponsor tasasulira ekyo sponsor yalanga bannange nze nali mu ssomero sponsor telecommunication company eri ku national team anti ngekusiga omupiira buli kaseera nange okuva oluva mawulire akalango k'omupiira abatandika obulango simanyi what happened oba bagamba naffe tulina emikutu gyaffe okitegeera abazannyi bo abawagizi b'omupiira bakwesiigako because obeeguya obeetaaga don't think the fan base in Uganda is a constant no ekyo kyo weebali naye tebabaawo nekirala ekirungi mwagoberera empiira ate nerigiraba bw'olaba national team bagiyitira omumeti oba tulamu abazanyi abalima ekyo okuba ku national team nga olabako omukyerezi ekyo ndowooza buli muntu alina omuzanyi gw'ayagala bere ku national team personally Senkatu kamwagalayo because of what I see can do ayinza okuba numbers tazirina naye waliwo omuzanyi ng'ekigenda omuleetera performance kwe kumwesiga okitegeera ekyo nze nkirekera technical naye waliwo abazanyi be bayita n'onoonya ensonga y'omupiira maybe lwaki akoze eki eyo ginoonya ng'olinawo abalala bana abakuba ennamba yo n'ogamba bannaayi ono yali badde akola ki naye olw'okubanga siri mukugu siri mutendesi ekyo nkibalekera naye mu kukibalekera tekiraga nti kituufu because leverage gyenkuwa nti oli mukugu nyinza okuba omuzanyi gwenjagala endurance ye eri wansi nyinza okuba nga amaanyi ge matono nyinza okuba nga discipline off the pitch ali bulala nga togenda musobola mu nkambi so ekyo ekyabazanyi nze ninako personal omuzanyi yali akuba amagolo ng'ali mugundi oyo ateeba oyita tiimu yeggwanga ne mugawo waayo kabulaza kiki nangamba ate mwana mbadde yali akasayininga kati nga bwomanyi olwa agent ono akulyako sene nezijja nga tezikola ki nosaasaanya ne mugawo mwana kiki maani 10 n'adde siruweza kunza 10 olwaki koki yamusizaamu awo eggaali ng'ayagala $10 basasula n'okujja this I'm telling you nze simanyi oba basasula but nze omuzanyi yakiŋŋamba okitegeera and these things happen ekibuuzo kiseera omupiira tubima amazzi because wobyogerako yajagana yaabo nabo balwana nnyo buli kimu balwana ekituufu kiri nti we concentrate where we can see development if I am a media personnel my role the late Bale Francis yatugambanga is to educate inform and entertain I'm informing the masses mwakitegedde mwe mukimanyi mmwe you informed us mwe muli eyo that is my role I'm holding the people in power accountable. Lwaki batuseera omupiira? Nze totunula oba ewaffe tuli baavu oba nkuze ndi munaku kale nkuze ndi munaku naye kati mbabuuza lwaki museera omupiira? Ojja kwogera simanyanga akuze simanyanga yasomeranga mu bigere kituufu. Lwaki museera omupiira? Omwana kyeyabuuzizza. Tulaba ensi ezitusingako abafudde ku ddiba nga olaba bajjajja waabwe tubalaba babawo emirimu
wano Uganda ngakyo kikyagaanye tulaba abatinyiga batinyi andi kakati kikirimu gundi obukulembeze bwonna obuliwo oba obuli ku opposition oba togenda kukola ki oba togenda funa waliwo abazanyi kati abali kufufa nga baali bazanyi former captain waabwe waffe Tony waabwe gyali federation yaabwe akola kufufa Brian Omondi kati abo bo they are in good terms with the federation era baba Paul Mutakabala gye bali naye lwamala kuba lutalo asa neso newo bo mutukirira mu lofita ajja kugamba guno no yeche bamukoya bamigono mutyaba tatitse kwati gundi must go so yavayo naba abanaye mukoze kino okakana wae bundi koloti so kakati bobanga oli mwetefutefu ogenda n'obukulembeze obuliwo nze nkimanyi enzigi zibeera nzigule naye bw'otandika lwaki woweera ne lwaki nnyingi ennyo oyinza obutasobola so kiri eri abaguzannyako bw'oba osobola okukkiriza n'ogenda n'okola n'abakulu babaaniriza ne bakola bw'oba tosobola then gwe n'osigalayo ne views zo naye nga wobeerawo opposition ng'oyagala gamba nti ki ojja kulina gavumenti enajja Diane kano ke kasembayo omukulu bw'akuyita akokyeyo ogenda nze kankubuyako ekintu kimu kati oseka ki omukulu bw'akuyita ekisookera ddala omukulu tasobola kumpita kyemmanyi gwemmanyi tasobola bw'asindika ebbaasa tolya ebigambo ate kakati eyo ebbaasa ogiraba ayinza okugirako ne kamera nga ziri mu bbaasa awo nga ziri mu bbaasa awo wuuyo nze kankubuyeko ekintu kimu nze ng'era bwe bagambye amwe nobody era nobody tosobola mukubira era tosobola kukola ki esente tujja zikola nga zizze esente tujja zikola nambazi kyekyo nze tasobola kunkubira ndi mukakafu ekimala kubanga amwe nobody asobola okubaako kyeboogera ensi y'omupiira n'eyuguma siriimu so tasobola kunkubira oyo yali yatudde because of PCDN lwaki mutuseera obupiira ndowooza federation mutegedde nti ensi si nsanyufu si bigambo bya Diane yekka wabula ne ba fans they are not happy at all batuseera omupiira ate nga bebo beweetaaga tetugenda sukkakaawo mbeere bulungi mweraba nze nali ne Majego yawanja bubanja wate zisete Museveni ziraba kati kitole ezikirubega gwe kikina mico yampise bukumya olowooza ninamu ne mugatuweereze ziva ekyadde ono